Ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwali gwakuna mu 2012 Ssobi yabba forex bureau gye bayita spot cash. Omuntu n'akeera ku makya n'ayita ab'amawulire n'abagamba tutuga abantu. Government nesigala ng'emutunuulidde butunuulizi. Abadde yeeyitira ne ba YouTuber one on one ng'azigaba. N'anyumya nakuba gundi nagira bwenti n'engalo yange si ndebevu. Twefuula abanoonyeza abaana ebyokulya, twefuula abanoonyeza future yaffe abantu, naye ng'ate tutulugunya ki bantu. So nze ndowooza ti omuntu yenna ng'olina ky'onoonya kinoonye mu makuba amatuufu ekigaanyi kireke. Ssobi wadde w'amaanyi naye wadde w'amaanyi naye ng'abantu bakwekuŋŋanyizaako abantu 3 nga balina ejjambiya balina amafumu tosoba bayita. Bano abasajja bakozesa n'amaane bakujjamu omuganyulo. Kubanga jjukira yabadde agamba lunye nti poliisi etutuma tutte. Okusinziira Ssobi wa interviews yalinga zaakola n'ebintu yaddenga akola byalinga akola byaddenga nnyonnyola n'essaawa ya leero abadde agenza akyuka. Ssobi watuukidde okufiira nga ye mu lwatu abadde ng'eyeeroopa dda ku poliisi naye nga ye poliisi eringa etamulaba. N'agenda n'amenya forex bureau n'agifunamu ssente n'agenda n'akola ki. Ssobi lwaki yali taleka mulimu ogwo? Kibe kyakuyiga nti olunaku lumu lw'oligenda nga Katonda akuvuddemu ojja ssanga ng'abantu bakoowu oli batunuulira abantu nga bafuuse engo. Muleke abantu ku mataka gaabwe. Babadde n'obubinja Ssobi yekka ye mubbi Faruku abadde abba ababbi. Ssobi baadde bamugamba nti Duncan afunye ssente alifugundi tumwetaaga n'amunona omuntu ogwo n'amuggyako ssente aleka nga n'oluba lukyamizza. Abantu ensi engeri gye banoonyaamu ssente nkyamu. Kati ono abadde akakuggyako bantu ku mpaka nga tabaliiridde okega tayogedde nabo. Now this Christmas season, Boyo Studios and John Sigawa Arts present a theatre play, The Golden Calabash. Echmali Bitembuga. It's going to be a national theatre starting from 23rd to 26th of December. 23rd, it's a VIP show, a red carpet affair, and entrance is only 100,000 shillings. From 24th to 26th of December, entrance is only 50,000 shillings. Come and be a part of this unforgettable theatric experience. We can't wait to see you. Edwera tandika ne mbadde nkubuulira. Bano abasajja balaba nga bwe bali bano bakyali batuufu. N'oli muzeeyi tannabeeramu gundi. Ati bali kodinga. Naye ng'abantu anti ffe be basse kuno. Kati waliwo abadde ayo tasawunaawo simanyi ye yali ani baamutirawo ku lwa salaama. Naye nga nze bulijjo mulabaawo ng'ayitawo mu Subaru. Yoyo ndowooza ewa Subaru abeera mu bbala wakiriya biki naye abantu bayaye mu bavubuka kiraka ye problem. Si ye problem guba mwoyo gwa muntu. All right tuli wano mu Emboozi Mukati Yakwasa mirimu kyogamba ababbi ababbi abatali babbi be basinga emirimu emingi. abatali babbi kyogamba bana ababba amabati tebalina mirimu oba tebalina mu office. ababba amabati tubatwalira mu babbi njawulo ki? Omanya abantu be balumya abali bagenda ofuna amabaati ago. Nekyo kiveeko era wowe kika mu kkubo lyengo mnogama amabaati osula luzira naawe. Era bekika mu kkubo lyabwe nti amabaati. Bagamba oyo yavaawo lwa nsonga yali abaleseko akajanja kati njawulo ki? Nze nali nyumyako ne mukwano gwange ono nambulira expense gy'alina. Naye ng'olaba afuba ssente ze n'akola ki? N'azifuna. Nga tayise mukola ki? Mu kunyagulula. Era simuuyangako nti kino. Naye abantu abasinga
wano bebeteekamu omutima gwo abantu abasinga tebalina mirimu kituufu naye si buli alina omulimu nti agenda kubba infact nga nambe mwagambye tiguli guba mutima gwa muntu. Okay, nambe tukubira Akram Bekisu yajja oba tukubirani Senior Backstreet kyayitamu tukubire ku kikosi naye tusobola okubeera ku bawagizi baffe abatulagidde ebbanga ddene kubanga tulina abantu baffe abeebunaayira era gwaba kirinze badde tubakibamanyisa ennaku zino nti obwaka bwagugwako tulina kibakubira yaman badde bakirinze. esimu ya David Utalo mugiina omusajja owengatto yaliwa esimu ya David Utalo mugiina David Utalo yali owengatto yani David Utalo yali owengatto yani omejjasula ano tomumanyi owengatto gye wabakanga ano engatto yembe yebula ekimotoka ano medimu gundi Baona yakuteka video motoka ya Shakibu etambula wetu ba mwemesi wakala ku TikTok. Hello 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 nakute hello Hello. ono yeba abadde buya ogamba otya Endi ugamba otya? ono bamuyita Terry abereri bayita Florida Terry Florida bano bakyali bave owaye Terry Wanjise. kyekiriwo Terry tusanze okulaba ate omulabira wa Nange basanga basebo. kale oli bulungi mwebase Munana. munandi tukuba lolokolo ffe tucekinge ku bafanizi baffe tulabe tuli wano ne ba boys to men mukati Ngansanze bawuliza basebo. oli bulungi Ndi bulungi sebo webale kumbuzaako. omwami agamba ki Gyali mulungi mpozi mweyo. amiina kakati omwaka guno gukuyisiza gutya nga gwe Terry Omwaka wa tegumpisiza Emboozi bubi. Mukati Wanjise nti omwaka gukuyisiza gutya omwaka tegumpisiza bubi mpozi mweyo. amiina Simanyi bye mutukolera bannange tusiimira ddala. okay Emboozi Naddala muzeeyi mawuoyo. Muzeeyi mawa yakyasinze. olwokuba mukulu alright olwokuba muzeeyi mawa mukulu Agira n'awabulamuko bulungi. talina gwawabula naawe Buli omu amukwatamu. Emboozi Mukati ekuyisiza etya Emboozi Mukati empisiza bulungi mwaba tubeezaawo ku kyeyo. tutya Ate bw'ogira n'oteekako ate wali ebyokulaba. tumira ku bantu babe Kampala obaagaliza omwaka omulungi ffe tweyongereyo Ntumirako maama wange baganda bange na bonna abantu b'e Kampala timbatum abatumidde ani basubscribinge wangi bagende basubscribinge kyakabi nnyo batulabire bonna b'obeera nabo kale sebo. amiina ono abadde bano babadde beebase saawa zino naye nga bafaani baffe at least tubaceekingako mpolampola faida te naye kati yebase kankubire ku Akram Bekisuba naye mwantene Bekisu manager we waali Christine yebase Christine tugenda mukubye naye saa zino nga baba beebase kankubireko Akram bafaani baffe tulina obabuuzaako omwaka bagufundikire ya Akram afuruta wawa Akram Kurutum Akram South Africa ingini yakoze bulungi omukubira Ngizo butamufuna kuba yebaka kumatana ninga basamba ati ingini ya musama gwoli musama inginiya kyekiriwo inginiya Akram
Jana mu bitafitafi kyekiro. Naye weeyagala engineer. Ebitafetafa ate wabijewa. Ndi wano mukati ne bakyali bange tugambe tukubireko tukubuuzeeko omwaka gutambudde gutya kuba amawulire ogabaddemu nga gwe omwaka gukuyisiza tutya dokita ali atya ebintu byonna tubeere nga tubimakinga clear. Dokita talina tabu. Alhamdulillah. Obulamu bwo butambulira ddala nga we nali mbwagala. Nga we wabubala. Omwaka gutambulira ddala nga bwe nagubala. Man. Ate ogujja gugenda beera massive. Kubanga omwaka ogujja musuubire birungi byereere. Massive. Man. Emboozi Mukati ekuyisizza etya? Emboozi Mukati tisimbi abantu bagiwuliriza. Lwakubanga kwoli Faruku. Kwendi sebo nabo bawulira. Just mwina okukyusa by the program yammwe abantu bagiwuliriza. Zeno mbawulira mazima. Nze bigambo ddaasi bibanjogerako babinsharingira abantu bangi. Nga buli ssaawa nsindikira kana nsindikira kali Faruku nagamba. Wangamba kituufu. Kitegeera. So si kirungi olaba okwogera it's okay cause gwe mulembe gwe tulimu kati. Okitegeera. But do not attack someone like nga kyoyogera okikakasa. Man. Yogera ekigambo kwa kuramu nga toyogera nga eyakirabyeko. Kubanga okimanyi si kituufu. Kati ani abayetereza ku pano? Engineer. Ani alina okwetereza wano ku pano? Aterezeemu akyali muvubuka akyalina ekkubo ebbanga ddene ery'okutambula. Wangamba wali ogenda muteekayo. N'omukuba omunalinga n'omukuba. Naye wakola kirungi n'omusonyiwa. Engineer. Ate wangamba byali bya ddala. Nze nkubulira Faruku. Bwe kiri engineer. Kubanga n'akasente kange yali akaliddeko ate nga baali tebakola na kunze. Okiwulira? Kyanuma sikulimba. Kasa ekintu agenda kitereeza ssebo mukama wange. Yakitereeza kubanga mwina shere endala gye mwakola. Era omulaba yali anjogerako naye nga tayogeranga akakasa ki. Bwe kiri. And what matters, okitegeera. Omwaka tuli mwaka mupya ebyo twabivaako. Omwaka gutambudde kiriya. Naye nga mwaka gutambudde kiriya. Oli omupangisa ennyumba yagivaamu. Omupangisa namuwa wiiki emu. Bwe muwa wiiki ng'abakazi bo kimanyi nti bo basigala beeyogeza. Naye omwami namugamba bw'otavaamu mu bbanga lyenkuwadde ogenda sasula alias zonna z'olina. So take it or leave it, it's up to you. Man. Oba ojja kusasula renti akubangibwa, oba ojja sasula amazzi g'okozeseza g'otasasula, oba ojja sasula irigo connection y'amasannyalaze gye wazzaako ne batwala solido, oba okiraba oba ojja kusiiga ennyumba langi. Naye namugamba nkuwadde wiiki emu nga you are out. Kyesonyi nja kyekolera ennyumba yange. Kituufu nnyo. Ng'omusajja abala ategeera. Bw'atunula sereze yalina okuleka waneeno nga zisasula ennyumba endala emyezi ena ku bbeeyi ye. N'atambula n'akola ki? N'agivaamu. N'atambula n'agivaamu. So Hajati ali atya ye? Hajati mulungi. Tuli mu anniversary. Tuli mu mukwano mungi nnyo kati bana okimanyi ninga gwe n'akalaba abula nawe mukwano gwe. Nsajja gwe weejaka. Bw'ogambye. Ninga gwe n'akalaba. Mugikwatidde wa anniversary? Yesterday twabadde ku Sheraton. Saawa zirira we twasuze. Mwasuze ku Sheraton?
ekintu wakiwunzikira ddala nekulu wambuuza mwami nkutwalewa oyagala wa kati nange ebifo jjukira sibimanyi siri mukyakazi ate gwe tobeeramu okitegeera kati ye amanye ebifo kati yagambye akutwala wa kimanyi ebyabakyala nnyo kituufu kale yaŋŋamba kyoyagala mwami ya olaba ffe tetunyina buzibu nga ffe ababiri obuzibu businze kubeera mu bantu faro abantu be bataddewo embeera baddayasi nze nkubuulira bemunange bebala nzola faruku ngene newuunya mpaakinga ku makindi awo nengula enkoko ey'omukyuma kiraba bannange ffe tuli dezikeefusi twazikoowa tulya zinandozi inginiya kankoleke muganda wange beera bulungi aje timundabire bane tutandike omulire inginiya obudde bugenda bane waliwo fani waffe ambasada waffe ye gundi eyo emasaka ya mukyala ali yatulaba nnyo naye tumutumiddeko Nalongo Justin Kagwa tukutumiddeko awo mu Nakayiba webale nnyo webalire ddala okola kyamaanyi tujja kubirako next time ekintu tubeere nga kitambula tutamaguza badde ki Mutamaguzi simanyi tutamaguza badde ki abadde amukubira naye namba ekikiina wano lutamaguzi naye nga onalebe abeerako naye teyeebasi ani yagambye David bw'aba alina byayisa kayimba solo lwava tusodde mufuna onalebo kapo zaake onalebo zaake naye saa zino beebase abeerako zaake ani abeerako kayimba Rema kayimba mukubireko onalebo kayimba ina bulungi yambuuza abeerako naye nga ndowooza amutegedde ti bulijjo tetujulisa omusajja gambye ti oli amubuuza oyagala kulaga wa kayimba solo onalebo kayimba katumukubireko tulabe mwagambye agenda kudda taliwo idamani mwagambye tasobola hello Sebo onalebo baba awamuyita Sakozi Faruku ali wano mu Emboozi Mukati esimu yonjirina Sebo kyekiriwo maneja Rema naye ebitiibwa oyina bingi sibitiibwa mirimu ogamba otya onalebo ndi best nnyo kyekiriwo tewali kyamaanyi tuli wano mu Emboozi Mukati era nga tugambye katukubireko onalebo naye atubuulire ekifa mu nnyumba omwaka gubayisiza mutya mu palamenti eyo ebintu bitambula bitya tosooka kundabula oyagala alunamawa andyewo ate ena okusooka okundabula Sebo esewo ogenda kwogerako n'alunamawa ono esewo naye davika omuneneetegeka Sebo nedda mukama wange sewo gwe waffe neetegese Sebo amiina so onalebo ebintu bitambudde bitya omwaka guno ku saidi yo ebintu of course Uganda teyawukana neyeggulo bisigala bye bimu just kugezaako kulabika nti kukola omulimu gwo n'okuyitibwa Katonda kwaba yakusindikira ekyo omwaka guno ntadde nnyo ensonga y'okutulugunya n'okubuzaawo abantu baffe mbumbi bitadde nnyo embeera y'eddembe ly'obuntu kungulu nnyo for the first time Parliament yayimirira olw'eddembe ly'obuntu era ensonga ne ziwulirizibwa ne ziweebwa obudde era tezinnaggwa paka nga ziwedde so bintu bingi mu byemizannyo minisitule yange gye ntwala nayinamu ebintu by'ebisaawe naddala Namboolo oyo kuba nti taggwa mu budde bintu bingi tetwali tutambuza okutwalizaamu naye nga era bwe nkunyodde we try our best kati ku regimu eno gye tulimu ya Mwai Museveni tosuubiramu kintu kyanjawulo okubeeramu era mwemugezaako kupushinga naye abantu be tupushinga bakoowa emyaka 2 emabega bakaluba oba bakoowa abantu bakoowu bonga bo bakoowa aba Museveni abo ne banne bakoowa kugamba pepe beewuunya
ngaba kyasobola okugamba nti wange twagala kino bagandika kati bana babisaba bali bulungi paka nga terezeze eggwanga lino nebye tuli byonna tuli mu so kati honorable tusuubire ki next year muliro of course twagala okulabika nti ensonga y'eddembe ly'obuntu eyongera okulwanirirwa kuba yesinga obukulu muganda bange byonna bisobola okubaawo naye Faruku olunaku ne lukya ne bagamba nti Haruna Mawoozi tumanyi gye yalaze n'onoonya mawanga tomulaba ne bukya ne buziba mukyala we nakubira waayo omwami wange ali ludda wa gobeera naye abaana be ne bakubira ekintu ekyo si kyakusaaga abaana babakutte ne babatulugunya waliwo n'omwana omwe gule yatugambye gwe bakwata ne bamusiyaga kati buwulira ebintu bwe bityo tetusobola kusiba busibi mataayi tetugamba katugende twogere ku policies kuki ng'ebintu ebisookerwako biri bubi so mulimu ogwaffe omukulu palamenti eyo gikozesanga front kwongera kuza okusaba na Uganda n'omulimu omunene gwe twetisse ogw'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino so si kugamba ntugenzemu tuteese ebintu bitereere na Museveni akyafuga tuba tuleerimba bwerimbi Emboozi Mukati ebayisize etya mmwe bammemba ba palamenti eyo Emboozi Mukati mboozi nnungi olw'ensonga eyogera ku nsonga eziba zitambula mu kitundu mu nsi yaffe nezisinga obukulu emboozi eyo eba balanced nti naye ebiseera ebisinga eyogera nnyo mu nnansi omuntu kyawulira emboozi eyo yalemaani nga bugamba obwewaffe bukomansimbi ku stage y'ebuyoga anyumyamu ku mboozi yandinyumiza atya kati ereeta endowooza y'omuntu yennyini munnauganda omutuufu so etukoze bulungi nnyo sijaga tuginako omutawaana era tusaba baganda baffe tebaba na katengo bongere okugumanga era bwabadde amina bukomansimbi kiri kitya tukomawo bukomansimbi obukosa omulimu omunene nga bwegambibwa kukyusa ggwanga lino kati bukomansimbi tugikozesanga front tusobola okuyitira okwongera n'okumobilizinga bannayuganda amina emmotoka twawulidde emmotoka bazigize emmotoka zino zagabiddwa ba sipiika kati wembanga nali sipiika ate nga nali era deputy nfuna abantu nga basiiba enjala mu kaseera kano nga abantu babonaabona enguudo omubiri n'ebirala emmotoka si ekizibu kya Uganda ekyandibaddewo tetulowooza nti sente zandikoze ebintu ebirala binyize gyembebuko ekiryamyewo bwe tulina amasannyalaze ate boowa olwedde bayinako balina emirimu naye era byonna ekyennyanja bwe kifa omutwe muganda wange kale honorable tweyanza nnyo tweyanzeege kale sebo batulabire bonna ab'omu nnyumba amiina sebo alright ndowooza tutandikire wano tandike n'ensonga za Ssobi tubadde tuchekingako mu ango zonna tuchekingako mu August House oba mu Parliament ne tulaba ab'omu Parliament emboozi bagibeerako ne tuchekinga ab'omu diaspora ne tuchekingeko Terry okuva Florida wali n'abakiikirira ne tuchekingako ne ku ground wano Akiramu yagambye yali mu kumeketa bumekesi ssente ali ku anniversary ekyaja tekimukutte bulungi ebintu bitambulira ddala nga we yabibala ye bwagamba mwalimu ne komera yagwa mu punch we tuli ogamba otya kiriya nnyo mpozi nga bulijja ab'e Canada sinza beerabira ab'e Canada baliko ki mbatumiddeko nnyo n'abantu b'omu America Canada tulinayo mu mwaka guno ogutengenda otandika ennaku z'omwezi nga 21 na 22 omwezi ogw'omukaaga tulinayo gye tuyita International Conference Health Care and Social Workers egenda kubeera mu Ontario Science Center Toronto so abantu mwenna ab'e Canada kino temukyerabira ambasada wammwe mbayise mubeere mu lukuŋŋaano Joli nawe Texas yavirayo ddala omukulu Texas alabika yavaayo kubanga nambe mulera tubuli ekyamuddusa okumujja Texas okudde Toronto kati anti kakati ab'e Texas bakulisa tebalina buzibu n'ab'e Texas abo mbatumiddeko nnyo kubanga chairman mwami Fred Magembe enkola yonna agikolako bulungi naye waliyo Texas omusajja bamuyita Roger Mukasa mutumiddeko akenjawulo ne Owen nkutumiddeko eyo Esau Faruku omwami oli owe New Jersey mutawe atali David Mutawe waliwo omulala naye we New Jersey gwawe namba yange teyankoze bubi
Yakubiddeko? Yankubiddeko. Yamukubiddeko yaba yamukubiddeko kirungi. Owayiwala kugamba leeta omusolo. Tewali musolo gwe njagala. Tewali musolo gwe njagala naye naye nga Faluku nange kansooke okwebaza. Mutuufu amazima amatuufu nayingira ekibuga nenkola erinnya nembeera ne bamiisaache ne baani mayinza enfunye omukisa kibadde nga Basobi negasinziza entambula n'abantu abovunaanyizibwa baddankani nembalaba nesinga n'abantu abaki abalungi. So nkwebaza nnyo nti ongasse ku bantu bembadde simanyi abali mu Amerika, abali e London, abali e Canada, Ethiopia, buli nsi yonna banga otuuka omuntu agamba oyo ye mwami nti gwe mwami wagwokola ne Sakozi konze nti ye ate webale butaba muyaye kubanga omuntu wobeera omuyaaye nandikweganyi babeera ngandi gwokola ne Sakozi nandigambya naye bansaba ngamba atamanyi bulungi ngamba gwokola ne Sakozi nolide nawe wamitinze mwebali abasamasi mbamitinze bangi mbamitinze nze bangi naye kirungi kubanga namitingako mukyala wamuyita Namakula abeera German namumitingako mukyala abeera Cambodia namitinzeko ati kugamba ab'Emboozi Mukati namitinzeko omwami abeera Atalanta jajaizo oyo jajaizo ye buli kadde tunyumya naye so bambi ongase ku bantu bangi atabo buvunaanyizibwa si Atalanta nze bajja tegeera Atalanta nyinza okola ki osobodde okungatta ku bantu Medimo asula kabira weeks 3 milioni 16 Medimo ekyo kyakola kikyamu Medimo ekyo kyakola okusula ku kabira yandibadde asooka n'ayita wano n'ambuulira lwaki asula ku kabira. Nze Faluku nja kwagaliza bonna abalaba Emboozi Mukati Christmas ennungi mbagaye nti mwebale nnyo mwebali eddala okuba mutulaba. Nja kwagaliza MC Richie mwali mu Kampala nkwagaliza Christmas ennungi blood n'abantu bonna olaba Medimo Musama ate olwo Sweden mpozi nja kutumirako ku chali wange bamuyita Sagona Ragamuffin nkutumiddeko webale kuba tune yakabi webale kuyisaawo ndongo mpozi nja kutumirako abantu bana n'omukyala gwe nasanze Climax Sagona ayinalaga wakabi nnyo Sagona oyo alaali akuba endongo nayiwulidde mulaga we ne ngamba talent zikyaliyo si musudia naga nti talent zikyaliyo bannaye mwana oyo genda maaso n'endongo mpozi n'omukyala gwe nasanze naga nti Emboozi Mukati agiraba nnyo nnyo yange abeera Sweden waliwo n'omusajja gwe nasanze aleeta bikadde wano naye yagambye nti Faluku webale kuba nti oli musajja w'amaanyi olaba otuuza ennume zino zonna wano eno nobanga okolagana nazo akyokola kyakabi mwenna mbaagaliza ennaku enkulu ennungi. Sula moto abadde musajja waffe nnyo mu mwaka guno katusubire n'omwaka ogujja tugenda kubanga tutambula naye kuva twatandikira ddala Swamoto tubadde tutambula naye bulungi nnyo era njagala tube nga twongera okutambula nabo. Tubagamba nti oba olina obubaka bw'oyagala osindikira abantu bamwe aba diaspora genda mu simu yo we recording oweereze obubaka bwo aweereze ku namba yange 0705917139 oweerezeeko tujja beera nga tubateerayo obubaka bwammwe mu wishinga abantu bamwe holiday nnungi omwaka omulungi ebintu bitambulire ddala maali dadi sana Ssobi bagimanyi takyagijukira 0705917139 baba waliwo omubaka omu yateesa mu paliamenti oluzungu naye paliamenti yonna yasituka nemuwuliriza wawano mu Uganda muno yamanyi nze ngaye waliwo omubaka yateesa mu luzungu kwolwo mawa yatera okuwuliza palamenti omubaka saamutegeera naye nga ali agambye nti weeka kuto palamenti gifolowinga ne si lunaku nti mbeerako kwolwo saamutegeera naye bwe mba mutegedde era nsobola omufuna yali weka kuto weka kuto suubira nti so Sakozi nja kusaba Mukama Katonda atukumye ebbanga lino lyonna okuba nga tukyali balamu n'okuba tukyakolagana n'okuba nga osobola okukolagana abasajja Abaganda
abakulembera enkwe naye ng'obakuumya kati emyaka 3 kwena. So ekyo kyamaanyi nga oli nti oli musajja musiraamu, nja kusaba Allah akuddizeewo by'osinga okwagala. So n'omwaka ogujja n'ebbanga lyonna paka etutuuka muntu ogenda mu maka ag'olubeerera tube nga tukyatambulira wamu. Nja kwagaliza abantu bonna abalaba Emboozi Mukati gye basinziira oba bweru wa Uganda oba mu Uganda, mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka ogujja gubabeere ogw'emirembe. Abatubeereddewo ng'omukulu Bone Canada aliwa oyo buli mboozi ebaawo yonna yasooka okubeera mu komenti oyo Jagwe ali Boston waluno nayeeyita ambasada w'Emboozi Mukati Ahmed Kata waliwo abantu nga wakateekayo bwoti abasooka okulaba Victoria Ngobi wale twamanyi tuli abantu waliwo abasooka bagamba nti abo abakalindiridde. So kati abantu abo mbebaza nnyo. Godfrey Canada oyo musajja afi newabeerawo wano ataddeyo kukola ki akyatukolako yakola ddo wano si wakutetenkanya wali waliwo abantu bo kati ngo nalebokayo sijimanyi gyakola naye kyemmanyi wano Kampala tabuuza buli muntu gwabadde akola kasi oli kasaba ng'ayingiza ssente abeera alubata wano okimanyi waliwo biri wammwe wano obutabuuza what you do naye mu America oba Bungereza bakubuuza era wo meeting omuntu akubuuza okola mirimu ki ne Mike zirabagano muguza timu ya Leeds lwa bwakireresa biri waffe wano program tugikolera mu America ogamberi kyakola nze nga uli ana oli owakawalaata musajja wa kamiliyoni yali yafulatinga ku gundi mu concert ya yoli omwana omunaiko. So sakozi ayimba sente tufunye emikwano nfunye emikwano sijja kwogera wala bayizo kwa bagikozesa bubi nfunye emikwano okubeera omanyi buli muntu bana bagikozesa bubi anti emikono gibe wegiti waliwo omuntu afunye emikwano kutandika programu eno ng'afunyemu sente nawo omuntu afunye emikono kutandika programu eno ng'afunyemu abaana n'abawo omuntu afunye programu mikwano egyo nga yagifuna yabba mibbe ne batakwatagana. Kakati buli muntu kati waliwo n'omulala ku programu eno fatiraga ng'afunye emirimu nga yetayina. Kakati nze nfunyeeko emikwano nenfunako ssente kitegedde bulungi kyekisooka kya byonna. Nfunyeeko emikwano egy'abasajja nga bali wano tuba nange nasala nenzira wano era eggwanga tulitwala ate egy'abakyala abakyala era buli muntu alina department gyafunyemu egy'abakyala wano andi nze sakozi nkubuulira nze olunaku lumu nali ntambula saakunyumiza bwe nali ekyankwanzi nga bagenda kansolinga soya musajja najja munyankole mwavala eri waggulu nga menjalo gamasaamasa nanga Emboozi Mukati n'ogamba ki nemugaa twali muzeeyi nanga what is the matter nemugaa muzeeyi tuddeko nnyo mu Luganda oluzungu olujja kunsumbuwa nemugaa baganya okukola nagamba ani tumunyonyola embeera ngaoyo yali awo naga kankomewo twagenda okulaba bali balemedde ku mulyango bavuddeyo bagenzi abalala twabasinkana Kaseese eyo yali URA ngezze nayo ng'eremeddewo awo nenkubira Abetex n'abaako gyakuba essimu ne bavaawo naye kwegamba byonna nti buli muntu yamanye engeri gyakozesezza emikwano gye naye nze obulamu bwange bwonna mbadde nfuba nnyo okulaba nti omukwano gwenfunye siguta saakunyumiza yansindikira $25,000 eyanziba ate nga yali agula bitusi gwe wazimutuusiza twabikola bulungi nnyo wazimutuusiza naye ate gwe n'akunyaga nandekayo yali bali bamuyita mumayuka yali abeera London sikyajugana kujjukire naye yankubiranga nnyo nagamba kasi yagamba sakozi nemusindikira akawunti sere n'azissaako n'ensola gyaziteekeddwa okgenda yajja neivu tubikola nze nandekayo mubivu eruka yawo yafunawo ndooza atunga kakaaga kwa bitusi bakyasinza okufunawo abantu abangi erukaya nekuddako yali shiba anti sho yali y'amaanyi vakute yampa yandekayo bulesa ate kuba najjana mu baasi n'adibayo oli baawunsa anyways saamugenda kunnyo okuba nasigaza obulamu n'emirembe gyange
nange njaga kwebaza bonna abatubadde naffe omwaka gwonna bonna abagirabye ngenda kwebaza nnyo senga wange ali UK buli wabadde bangi senga wange ali UK Susan Lubega abaddengako nga woteesa ekintu nekimusanyusa nga ogera okulaba mu kabox ko nga zze nga buli senga wange oba abikoze oba tabikoze kisigala kyekimu. Then na brother wange ali US naye yakafuna obutuuze mabega kaawe US naye nga message tezivaako ng'agenda gundi message tezivaako weeraawo n'agamba dayasi biki nina ne kojja wange abeerawo mu kizungu amanyi Duncan ne Mawa bamuyita Serwadda nze tamanyi atera kumugamba abo ababiri yali neiba wa Duncan naye atangamba ngo yambukawo bati yamanyi amutegedde so nenda teyali Salama Road so bambi nze nera bebaza okuba nti mubaddewo ne messages badde musindika bivulu gye tubali tutambula oli n'akusanga naga ni waliwo bawunsa erinnya lye liyinva mu mutwe abeera nnyo mu bivulu biri corporate blankets and wine munene angamba ndabira Farouk ate yebale kubakwasaganya anyumirwa nnyo adina ddala we mugenda ku mboozi y'abayimbi engeri gy'abeera ng'akuma abayimbi bannanga agamba mwina kano ke mwerabiddeyo omusajja oyo yakola bw'ati so bubaka buno bugende bw'obanga toli mu komera bw'obanga toli mu intensive care unit bw'obanga toli mu ntaana tuula wansi weebaze Katonda essaawa zino omusabe kubanga ebintu obulamu bw'abakuwadde buba bwa muwendo nnyo. Mwebale nnyo mwebaddala ndowooza tutandike muganda wange tutandike ne bwana Ssobi ebintu bya Ssobi Ssobi y'omumanyi nnyo Faruku Ssobi abadde mu Kampala muno n'abasajja ababaddewo Ssobi yafudde bannaaye kitalo naye abadde mu Kampala muno n'abasajja ababaddewo okuva mu myaka gya 90 eyo mu 90 plus ngakikuba najja 90 plus najja ne bayingira 2000 ne babeererawo ddala lwakuba oli yali akyali muto naye n'amala n'akula n'asajja kula n'akaddwa kuba afudde agenda myaka 5 Serunjoji abeera wa Lugave right Pade si wa Lugave abeera yeddira Lugave abadde azaalibwa Kabwoko Kabwoko Masakaawo naye nga kirabika bamuzaaliranga kirekaawo we wati akulidde nnyo mu kibuga awo mu Kisenyi njijukira olimba lwa Bobendo yayimba nti kati baddeeyo Kabwoko gye bapangira ensi kakati Ssobi Faruku Ssobi y'omu ku babbi e Kampala ababadde batiika era y'omu mu lulimi luli tubayita ba top shutters ababadde ab'ettabbu betwogerako nga twogera ku Ssobi. Faruku Ssobi mu kubba kwonna kwakoze tujjukira bulungi ku Lumu Street Ssobi yabba Forex Bureau baali bagiyita Lion Forex Bureau obubbi bwonna obubadde buzze bubaawo ndowooza mu Forex Bureau kyasinze okubbibwako sente nnyingi n'engeri y'akasasamala akatagambika bajja abasajja 7 nga Ssobi yabakulembedde ne bayingira Forex Bureau gye bayitanga Lion Forex Bureau ku Lumu Street ne babba sente ne bafuluma nga bakutte sente nnyingi battawo n'omwala oyo baali bamuyita Agnes omwala gwe battawo yali walina emyaka nga 27 bwe bafuluma nga bakutte sente abantu ne bayiika nga ne poliisi ekola ki ejja ne bakwata sente ne baziyiwa mu bbanga abantu ne bagwa mu kkubo abantu bagenda okuggwawo nga Bassobi bagenze kumbe mu kuyiwa sente zino baziyiza poliisi okubakola ki okubagoba ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwali gwakuna mu 2012 Ssobi yabba Forex Bureau gye bayita Sport Cash yali ku Aliwa Park yajja misana n'agibba Sport Cash Forex Bureau nabba esente ku Aliwa Park milioni 10 mwago nazitwala ku Aliwa Park awo tewali mubbi yali avuddewo nga ze kubba Ssobi yajja misana n'agibba n'agenda Ssobi yabba ku Majestic Plaza era Forex Bureau
nga zibalirwa sente ziyatwala zali milioni nga 9 oyo ye Ssobi. Okay. Kakati abantu abalala bokka bakozeeko oyinza osanga omwomu ng'akubulya ga Ssobi yampitako Ssobi yakola bwati mwogenda wona jojo sanga bawumalu komando jojo abakyalina n'enkovu nga n'amanyo gakola ki malu komando ono webivulu oyo umalu komando gwolaba kakati Ssobi yakuba umalu komando Bennett wano era umalu komando ayina enkovu 2 ayina ene y'omukono yamukuba akuuma ye yali okutaka sawo kabalagala ku diposhi umalu komando tayinamu yayinamu era olaba eno Bennett omulabe yakwata wano yali ekutula guno musuwa yali awedde kakati bwaleeta right najivaamu kati namuleta ya left kati wamuleta ya left kumbe Ssobi ayina Bennett muki mu left umalu komando ajivaamu yalowooza va mu ngumi Bennett yamukwata wano yali kyaliwe n'okumubba yamuyita buyisi nti soko jenga akiyingira ku diposhi namuzza wabbali namubba kakati ebiseera ebisinga obungi kati Ssobi yoyo kakati Ssobi babadde n'obubinja Ssobi yekka ye mubbi Faruku abadde ababbi Ssobi ye mubbi e Kampala abadde ababbi nga babbye Ssobi n'amanya nti oyo yabbye naye sente zaleka bwe yazibbye yaziteresezza mawa ng'akukwata n'alumba ne mawa n'akuba mawa n'akukuba mpaka wabajjako sente ezo. Ssobi ndowooza mu kuteega ababbi ayinza okuddira mu kifo kya Kato Musege. Kato Musege ate yani yaliweka wempe eyo yaliweka wempe eyo yali master yali wakabi yali waddala bambira ku lufu waggulu n'anogoka naye n'anogoka n'agwa kati ababbi abo batop shata abakabi bogamba nti banno bw'omusanga towona bw'owona Katonda abakubiseko kasubi kubanga Ssobi abadde abba abadde atta ebyo byabadde aliko ate ng'ayina network nene Ssobi nga kizibu kyamukwata Ssobi ekyokusooka abadde ne network ekyokubiri abadde ne sente nga bw'ogambye sente gwe buli yazaatwala kiregeeza era abadde naki ne sente kakati Faruku tuyina obubondo oba obubinja bw'ababbi obubadde bubbe e Kampala buwera nno kubanga tuyinawo akabinja k'omu Kisenyi ke bayita Kabukoola kkulu ngenda bakuwa mu Kisenyi awo waliwo akabinja bakayita Bukoola kkulu ako kabadde kabba mu Kisenyi ne mu Kinyolo okiwulira tuyinayo akabinja ke bayita Naggulu Alo Boys kakati akakabinja ka Naggulu Alo Boys obwo bwe bubba Nakawa Naggulu n'abaana batambulira ku leerwe tuyinayo akabinja ke bayita Babijambiya boys ako kennankulabye tuyinayo akabinja kayitibwa Ssobi ako kabadde kabba Nateete na Lugogo wao Lugogo iri tuyinayo akabinja ke bayita Kakifeesi ako ke Katwe Kinyolo era waliwo kazooni awo baba kayita Batamusoke zooni we wali besi yako ako Kakifeesi waliwo ke bayita ka Bad Life ako ke Wandegeya ate Good Life waliwo ke bayita Cheap Stores ako nno kabakazi Cheap Store ako kabba abasuubuzi bo mu kikuubo abamu owino era kyo baba bayita ba Cheap Stores batera nnyo okuteegera ku stores abagaggeezo ako kabakyala Cheap Stores bakuba kalifomu bakola ki okiwulira tuyinawo akabinja kabayita B13 najiwulirako ako Bulange Rusaze eyo ye wasibuka B13 okiwulira kakati tulina ketuyita bipande kkulu olaba abaana abanyakulya ku kulokota waabo okugira ddala kusaba ya kwinira wana ekibuye ako kabipande kkulu tuyinayo ketuyita Lukanga
ako kakubazana namasuba kajansi awo naawo ako ekalukanga tulina ko tuyita babuni ako ke kasubi okiwulira tulinayo ka Kisolo boys kwatagana ne police oyambeko Kisolo boys ke kali ebwayise tulinayo nakala tulinayo nato nato wow. Wekali waliwo nakalala bakayita simanyi okomongo okiwulira ebintu bya Ssobi bino byazze bitya byazze yafudde Ssobi abadde akolagana ne poliisi era yali akolagana ne poliisi mu bigambo bye Ssobi y'omu kubasooka okufayo ne bagamba abantu nga ali mu kamera z'abamuli n'agamba nti atuga abantu n'abajjako ssente byali bigambo bye era aliwo abaana bano bamuzeeyi abamanyi nnyo okweditinga muwala Ssobi we yagambidde nti tata abadde muntu mu ku kyalo oli nga tutuga abantu tomuwaliriza mulambo gubiganye tutuga abantu ati sakozi naga abantu tutuga abantu omwana kati muwaliriza mulambo sakozi akabinja nze kemanyi akababi akayitwa B13 ako kalaba kamaanyi kamaanyi ande kyakatumisa B13 begatta kati nga oyinza okugamba nti Eagles yegasse ne kulimu ngamba omuntu okukitegeera amangu kuba eriyo kati bwe begatta ndowooza bye bibinja 13 naye bibanga byayise waliwo muganda wange bamuyita mugagga media ali awo waggulu ku pine bamuyitako kalenda awo bamuyita omubuyisi we bati yali ava awo kalenda ng'ayambuka kati nga bo bakkirira bamuyita mubuyisi n'okumala bonna okubanga baggwereddeyo ng'emiliyoni 4 taziina infaka yanonya na mobile money kusindika ku mobile money sente ng'atagana nazo yamuyita mubuyisi we anti ekukuba n'ekupasinga n'ekuzza emabega mabega nakuba naye n'akuzza emabega kati bakuba kusindika mabega boye batambula era okumugjawo twamusibiza mu ddwaliro kati abantu abo bagamba fe tugenza okulaba abantu abadde batambula oba 2020 bagenda kulamaga tugenza okulaba baguddeyo ng'ono agudde wansi tolowooza nti obayaako tugenza okumutwako ng'ayiika musaayi egaali emuyiseemu sakozi mu Ssobi abadde anyigiriza abantu abamu n'asanyusa abantu abamu ekisooka kya byonna nja kusobola okusaasira maama mukadde amuzaala kuba teyakeerawo ku makya n'azaala sakozi omukadde yena aba ayagaliza omwana we ebintu ebirungi naye gwe oweza emyaka 18 gw'osalawo n'ogamba nti abamu tebagirina kuba jingu nze yanyumizaako bamuweera nga baagala asoma eddiini naye nga simanyiyo eddiini ekkiriza nviiri ezo bwe zityo n'asaliku kati maama ono namulebambi nga abadde amanyi yagambye mutabani wange yaŋŋamba akola n'abanene mu gavumenti maama nga wagamba mutabani we yamugamba abadde akola n'abanene mu gavumenti era abadde asaba abanene omwana abadde akola nabo bamuyambe ku bazzukulu ndowooza abanene ekyo bakiwulidde maama ono mwaki Sakozi ngamba nti musaasira bambi osanga yagezaako okukola kyonna kyasobola eri omwana awedde emirimu era bannaddiini baganye okusabira omuntu nze ate wenenyuza ebitabo bitukuvu bigaa tetusalira abantu misango naye ndowooza akanyiriri ako baakabuuse Sakozi Ssobi akoze ebintu bingi akoze ebibi bingi akozemu n'ebirungi bingi naye emboozi ya Ssobi tugitandika oginyumya tuyinza okufuna nga tukoze pulogulaamu emu naye nze nyina ekibuuzo kyenjagala okwebuuza Sakozi omuntu n'akeera ku makya n'ayita ab'amawulire n'abagamba tutuga abantu gavumenti neesigala ng'emutunuulidde butunuulizi kiraga kifaananyi kyeri eggwanga nga tebamukase era nga mulamu bulungi
nakana agamba twatuga omuntu w'egindi ne tubba ne banka egundi awo kale mbaddengamu nga ntobaatobanga njiyo obulamu nga woomanyi wabbisaako emmundu obulamu bwange nze mbaddenga nkusanga n'enkukuba panki n'ogwa wansi ne weebaka nentwala ssente zo ate nga naawe ojja okuyamba okugamba nti ozze kuyamba oli nga naawe nkunona enkya naye n'emmundu era mbadde ngimanyi akati ebyo biri wano mu Uganda era simanyi kifaananyi ki ensi gyebeeraga kubanga wayinza okubanga awaavudde Ssobi waliwo ate abantu abalala bagenda okuddawo era nga gavumenti ebamanyi gavumenti tulowooze nti teyina bukuumi bumala bwesobola kukuuma bannansi na bintu byabwe tulowooze nti gavumenti teyina bukuumi bumala bwesobola kukuuma bannansi n'ebintu byabwe ng'ekozesa bukozesa bayaaye anti kitegeeza anti Sakozi Ssobi abadde ajja ku kivvulu n'ayingira n'abaana ne bayitamu awo eddakiika zibayiseemu n'owulira ng'emiranga gikaaba ne bagenda Sakozi Ssobi baadde bamugamba nti Duncan afunye ssente alifa gundi tumwetaaga n'amunona omuntu ogwo n'amuggyako ssenaleka nga n'oluba lukyamizza nga ne gavumenti ekimanyi omukulu Kayihura yavayo n'agamba bamukwatako ekyengera awo n'afuna essimu ng'eragira bamute ne bamuta wabula kye nalabye ate era Sakozi ku bannaddiini okuddayo kemabega katini ddiini nabo bazibu saaga nnyo okuwalampa abasajja ba Katonda naye nalabyeko Ssobi oyo baali bamukolako interview ku TV emu n'ayogera kati n'agamba ndokose lwakati kigabukuluka sikimanyi bulungi avudde mu byokubba kyali ategeeza kyokka nalabyeko bapasita abamu ngaaga nti Ssobi tabadde mulokole naye nga yakyeyogerera n'agamba nti nteredde buli kimu nkoze eki kakitegeeza ne bannaddiini ndowooza nabo omuntu wabeera omukyamu tabaagala asabire mu kyaki yabwe yedde okumulungamya baagala gojje ng'oli mugagga ng'owaayo ssente mu kyaki okuzimba kyaki kuzimba biki kibakwagalako kyokka Sakozi Ssobi yafudde mu nfa embi ennyo kubanga wali omukyalo yenadde njogerako naye nangamba abantu Ssobi wabadde akuuma ettaka awo wabadde walawalako n'abantu abaliraanyeewo nagamba nabo beewuunya abantu gye bavudde abakubye Ssobi naye nagamba nange tukyewuunya abantu gye bavudde abakubye Ssobi Sakozi nno nja kulaga nti ebintu bya gavumenti eno bizibu nnyo etutwala ntulaba ne bye twogera gavumenti ya Mwami Museveni esobola okunogolamu akantu katini nnyo ng'enoonya engeri gyekavalinga mu kiri nebaako gwesiba omukuffe kitegeera bulungi naye ng'ate ono eyavaayo n'agamba nti nze nzita abantu ibamuleka ayine kubanga Sakozi omuwala yangambye nti abantu abadde balwanagana ne ba Ssobi nabo ku kyalo tebabamanyi tebamanyikiddwa kitegeera bulungi tebamanyikiddwa Ssobi abadde yavaayo nga we yagamba nti alokose okubba nga yakolawo ekibiina eky'abantu abayamba abantu okubabeerera ku ttaka naye ng'akolagana naawe gwe nannyini ttaka omutuufu ng'omaze okumulaga dokimenti z'ettaka lyo era ng'ebintu ebyo akolagana bulungi ne poliisi kweganga mufuzi abadde yalokoka kubanga n'okukola ndowooza akuze nze nasoose kulaba bifaananyi nange mu gurupu nga ndaba Ssobi ali ku ttaka ku mpulira gye mbadde muwulirako nze no nja mugeraageranyako n'akabinja ke nalabako ddala bwe nti aka B13 awe Masajja we balina bateekawo kenkambi era omuntu asobola obbanyumya bamuyita Kigobero yaboogerako ku TV nga bagamba mulekerawo tigomya abantu ne bamulaga nti enkeera nga ennyumba agisibye bulungi bamulaga nti buli kimu bakifulumya ne bakiteekako ebweru ne bamugamba olulala buddamu twogerako tujja buli kimu ne bakifulumya ne bakimuteerako ebweru ewa muzeeyi wange gundi asula kyemangawo wansi Kigobero
So B13 byo bagikola mu Kabinja film bagita B13 yali district nga nkyamu nga togenda ne police etiyayo mwe bajje erinya B13. So abamu nga nakulako ko nabo ku kyalo nga mbamanyi naye nga bwe natuuka mu bukudda mu balanga bayigide B13 nga mugana wange sibeesembereza ng'obalaba kituufu naye nze Ssobi ono wagamba abadde yalokoka Mukama yeebazibwe naye ku interview z'abadde akola nga ne t-shirt gyayambala ya black eriko muzukulu wa Museveni ng'alaga ali mu kintu nga ne interviews gwe kati oyogere kya press conference nti abadde yeetira ne ba YouTuber one on one ng'azigaba n'anyumya nakuba gundi nagira bwenti n'engalo yange simbe ndebevu ng'anyumya ne bane badde bakula nabo nti nze ngasisobola kukuba mpole engalo zange zino nene zisobola kujja mu nsawo yo zijja mu yange yokka era nga bwe nzija kuyimirira mu maaso bwetu ne kugamba nkyagala n'obuuza otya ngambo bamubuuza nga abantu balaba nkukuba ne weebaka ne ntambula nga balaba ne neeyongerayo okitegeera. So Ssobi watuukidde okufiira nga ye mu lwatu abadde ng'eyeeropadda ku polisi naye nga ye polisi eringa etamulaba ye ng'omuntu adde yeeropadda kuba bintu abadde embozi aginyumya publicly n'ajja n'atuula for 1 hour n'akolako n'aba TV n'atuula nga ne polisi emanyi channel yo nyiniyo emanyi TV nyiniyo ne yamukozeho ng'asobola okubasologana ne bamugamba gundi twakulabye okola ku gundi tubulire wawaali naye nga yamuleka naye nga toyinza kungamba nti adi yalokoka 100% kubanga nabo babadde bogamba bakuumira ettaka kitegeeza abantu balala babadde bazze nga bazze kweri ettaka babadde bafuna bye bateekeddwa okufuna nga yabibawa ng'abagabula toyinza kungamba nti abadde atunuulira batunuulire nalabyeko Kabaaya tunyonyodde Ssobi kuba otunuulira settlement ya Bobi Wine gye yafulumizza gye yapositinze alaga nti crew yaabwe nga bo balina ekirabo babeereyako ne Ssobi bw'ogitunuulira nga anyonyola erinnya engeri gye lyaba simanyi escape from Sobiba no escape Sobiba biki kati Kabaaya ku gundi nze gwe nasinze okutwala kuba waba yaliko mu kibinja kya Bobi kitegeeza yali amanyi Ssobi era ye yaganye ebyo tugamba mbuno bannakyalo bamuligisa emigoba nte. Kabaaya yagambye omuntu abadde asobola okulumba ekibinja n'akikuba omu ng'ate kyababbi kuba bagamba ye mubbi abadde abba ababbi nga ye tasosola nga ye mubbi abba ababbi ng'omaze okubba kati n'oŋŋamba nno bannakyalo baamukute ne bamuligita emigoba nti ye ku Ssobi gw'abadde amanyi yasoose n'okukola n'akavidiyo n'akateeka ku TikTok n'agamba ne mulekerawo tuuguusa nga talinakola ite point eri ku gundi kutulimba bagamba ono mwamukozesezza ne mumala ne mumaliriza nti emirimu gye mubadde mumukozesa giweddeyo kati katumu eliminating ye point ya Kabaaya amumanyi bakuze bonna yagamba akulidde mu kisenyi akulidde wawona ng'alaba Ssobi ono yadayitamu nga babiraba era nga nabo bamutya ng'ebiremye kajjagala kuza yavayo dinalogalo n'agamba alokose di kiseera ki ndowooza nga twakava mu covid awo kuba Bobi mukuwanika wagamba wano juzi y'omu gwe basindika akwate abaana ekalangala twali tuvudde mu twali mu buliri awo wonna twali mu covid so kitegeeza nti emirimu abadde akyagikola interview okuloka agikoze omwaka nga gumwe mabega kitegeera so kitegeeza abadde bakyamukozi ababaddewo nga bakyaliwo abadde ajja ku special missions kati batuuse nga ndooze kiseera time eweddeyo ate nga n'abaana kuba bwe yageze mu ekibinja tiyabadde yekka baseeka balala babadde nga 3 babadde 5 naye ng'ate abaana abayogedde badde bawera ndooza 13 abo abaana badde basobola okuba ekyalo ne bakimalawo. Ssobi diiru eno yajja etya ey'okugenda omutwala mu kyalo? Ssobi ekisooka nze nyamwogerako mu bitinga 2 oba 3 sokanya wali wenja semba nyamwogerako ndolanga omulungamya oba nungamya bali mulimu ogwo ekisooka wano njala otegeere nti Ssobi bwe yali agenda mulimu ogwo omusajja yagumuwa gwe bayita Kiweewa yamusanga ku Arua Park era ng'amumanyi ng'amanye ebbanga lyonna nti mukwano gwe
era nga banyumya baba banyumya namugamba nine ettaka eyo ku egomba naye abasajja bakola ki bannemeddeko bansumbuwa ku ttaka lyange ko Ssobi tya abo n'oboddayo ojja kumperekerako ayimino ngamba nenkuwerekerako Ssobi yagamba omugagga ye yamye n'okuweerera abaana be yakutte na gundi n'ayogera mulumbe namugamba nti ne bw'onooboddayo Ssobi yagamba ojja kola ki ojja kuŋŋamba nkuwerekereko nti kale aba atambula naddamu namuyita namugamba naye nawulira nti olinayo ate abavubuka abasobola okukola ki okukuuma ettaka ettaka bagamba ekite yeyiika mayiro square mayiro ofunirayo abavubuka abakuuma ettaka nina newenjagala basaawe ekisaalu bakisaawe bakimale okisaawa mbasasule ne bagamba nti buli yiika tugenda gisaayira emitwalo 12 bakkaanya Ssobi afuna abavubuka abatwala kuki ku ttaka amuyirayo abaana bagenda bonna bakkaanya n'essente akola ki amuwa era ono akugamba kiwa nti watuukayo balina okweyanjula ku poliisi yali atutta amannya olukalala lw'amannya nga kiwa ali ku poliisi alututte ewala DC amugambe nti bano be bantu betuleese okuuma ku ttaka lyange kubanga ne kiwa ettaka lyali lya jjajja babajjajjaabe era akulaga ne baganda bwe baaligabana be baawa obuyinza kati kiwa bw'atwala eri ku poliisi aba eri ku poliisi bano kwe kulumba ki agenze wala DC ayanjuleyo olukalala ebyo bigambo bya kiwa eyawa Ssobi omulimu ng'amujja kwaluwa paaka kiwa nannyini ttaka oba kitegedde agenda akola ki agende wala DC aweeyo olukalala awaayo olukalala agenda owulira nti eno kikola ki alutwalayo kiro misana babakubye kiro misana kuba olutalo lwatandika essaawa 4 ez'emisana olutalo lwatandika essaawa 4 ekyo kiraga ki nti ettaka lino kiwa okusinziira bwanyumya nti lyali lya jjajjaawe ne bajjajjaabe kitegeeza lyaliko abasenze basquatters ono omuzzukulu ajja okugoba ettaka lya jjajjaawe naye eririko abaki abasenze kyobala ne poliisi yali alina otwalayo amannya eri ku poliisi bagambe tuleese abantu era agamba baalina abantu 27 mu 5 era kiwa agamba nti baafuba nnyo bano abali ku ttaka saba amanya nti ono amaanyi galeese tegakola ki tegamala kubanga kyatwala ennaku nga 4 batuuze muvaako tetuvaako batuuze muvaako tetuvaako kati olutalo ne lukola ki kubanga kiwa agamba bo babadde n'abantu nga 10 oba mu 8 bali ababalumbye naye ng'ebyo byonna sakoozi kwe bijja kiva ku nsi kufa abantu ensi engeri gye banoonyaamu ssente nkyamu kati Ssobi bw'abanga abadde abba omwami oyo nga bamutumenyedde n'abba $1,500,000 n'abba forex bureau n'abba ki bw'oba otuuse mu mbeera n'ogamba nti banne kati nzibye lwaki omulimu ogwo toguvaamu bw'oba onoonyeza baana bo mbeera kubanga mu butuufu amazima amatuufu Ssobi ekintu kyabadde akola si kirungi era nze mbadde nsaba abantu bonna abasobola beeyambise abantu abamanyi obubinja bw'ababbi babakwate babawe lipooti obubbi bugwewo obubbi si bulungi abantu bwe babaawo nga muntu amanyi obubbi ti obubinja bw'ababbi oyinza ne wempuya obuwulizi nga poliisi egamba tulina flying squad tulina simanyi Wembule tulina gundi soka ne buzo oyo nyini ababyoyogera mba mwiraliikirira kubanga obubinja obwo buliwo kutulugunya abantu so Ssobi ayinza okubanga abadde n'ekirungi kye bamwogerako nti gambadde nti wali yali akolera family ng'oluusi aginoonyeza bw'atandika n'agenda n'amenya forex bureau n'agifunamu ssente n'agenda n'akola ki Ssobi lwaki yali taleka mulimu ogwo n'akola emirimu emirala kubanga abantu gino gyabaddeko egy'okujja abantu ku mataka kati kankubuulire
nzera neewuunyiza muganda wange Devicom agambye mbu Ssobi abadde yalokoka. Oyinza okugamba nti nze banne nvuddeyo ndokose ng'ate weegasse ku kaka. Lindako n'ogamba nti neegasse nga baawukanye n'ani ne kaka. Kaka otegedde we ŋŋamba. Kakati n'ogamba nti nze ndokose. Wa omuntu bw'agamba nti alokose akera mwaja n'agenda mu kanisa ng'ewa mwami Bugingo tayogerera ku TV n'agenda ng'ewa pasita yani ono Kiganda n'agamba nenza okuva lwaleero ndokose abantu bwe balokoka n'abadde asamira ebyessaba abisuula wali n'agamba nti ndokose. Naye ono ate olwalokoka yalokoka n'akyusa bukyusa nga bw'olaba bano bajjawo Nalufeenya ate ne bateekawo Nalubizi ne bagamba nti kati ekitongole kino kivuddewo tutaddewo ekirala naye ng'ebitongole bye bimu. Oli yalokoka ndowooza kuva mu kunyoola nsingo n'alokoka nadda mu by'okubba ettaka kubanga abantu kankubulire Sakozi ettaka lyo tulimanyi bulungi nti abantu babiribbe. Obeera wano ng'okaana ne Dankani ettaka lyange ettaka sire kati nze kyenva nga nti Dankani ombuzaabuza kanfune Ssobi. Ssobi n'akuuma naye ng'ettaka lyakuuma mu butuufu likyaliko enki enkaayana n'aganze nja bamenyaamenya. So Ssobi ekintu ekyamutuuseeko kibi kubanga omuntu bw'aba afudde aba alina famire gy'aba alabirira. Naye Sakozi we tutaabe nga tetuzzeemu kulongooka mitima gyaffe na kwekubiriza wa gye tulaga ensi egenda kwonooneka tutandike n'okwevuma bannaddiini. Tinaddiini n'agaana okusabira gundi. Ne waliwo omuntu wekitubuka munaddiini kubanga wadde munaddiini naye abaamu omutima ogwaki ogw'obuntu n'agamba n'awulira katya ng'asabira omubbi. Ate si oyo yekka, abantu bangi bagenda gaano basabira. Abantu bangi bagenda kuzina. Bagenda kuzina ng'abantu bafudde. Waliwo amannya we gatuuka ng'amannya g'okoleredde ne baganda bo n'abaana bo badde oyagaliza bulijjo bobbira ng'ate obasse. Kati atulidde muwala wa Ssobi ng'akaaba. N'agamba ddadi abadde atuyisa bulungi. Ekyo kituufu omwana ng'omulaba ayisa. N'omwana asobola okuyimira n'agamba nti nze muwala wa Ssobi. Asobola kyogera? Ngamba ng'omusanze awo gwe bulijjo omumanyi. Nze waliwo n'omukyala gwe n'alabye. Lindako baaba wadde obudde bwammwe. Nze waliwo n'omukyala gwe n'alabye nga bulijjo mulaba naye n'agamba nti bulijjo nze ndi mwanyina waani wa Ssobi. Kakati ensi bw'efa kankubuulire abantu bagenda kutandika ebintu bye bakoze. Nze kyengezaako okugamba otuuke n'ekiseera nga tokyasobola kugamba ndi nze mutabani wa Kikoofiira nga tosobola kyogera olw'ensonga nti erinnya ly'oba okoze ddadi waaba yalitta. Okitegedde? Nga tosobola kugamba nti nze mutabani wa Dankani oba nze mutabani wa Mawa. Naye ng'ekyo kiva ku ki? Twefuula abanoonyeza abaana ebyokulya, twefuula abanoonyeza future yaffe abantu, naye ng'ate tutulugunya ki? Bantu. So nze ndowooza ti omuntu yenna ng'olina ky'onoonya kinoonye mu makubo amatuufu, ekigaanyi kireke. Faruku byampuna naye nga batadde omwana we mu kamera mwakoze bubi mwandi mulese ntamussa mu kamera kuba kati TikTok engeri gye bagigattamu oli waga nti ffe twali tutuga abantu twatuga ab'egini n'egindi omwana avayo nze ndi muwala wa gundi golowooza gwe battira omuntu alowooza ki? Manyi nanti abafamire tebalina buzibu nanti n'abaana tebalina naye buno si wadde obudde obutuufu omwana okujja mu kamera titaata abadde muntu mulungi. Abantu balina ebizibu byabwe n'ennaku yaabwe. Faruku natuulako lumu ku interview emu yali agikola ndoza aliwo Soroti naye ng'omusajja amenya byakoze Obadiah bwakutte abantu baatuze nze kenyini interview nenjivaako kitegera. Faruku batunyumiza ndoza mukazi yasinga okukola muri mukazi gwe yalwa paaka owa Forex Bureau yamugamba sente mukazi namugamba sina sente namukuba namwabya omutima oyo naafiira awo kitegera. Bantu bangi Faruku abafudde era bw'omuwulira emboozi ye bw'oba ogiwuliddeko amazima gennyini we kennyini otuula mu nju n'ogaba tuli mu nsi ki. Faruku ennaku zino bakifeesi bakendeera ne balina omulembe gw'omusirikale omu nga bakifeesi bangi
Kifesi yakubako omuntu wali eri awali chicken tonight. Abamu ne badduka ne bakwatako omu. Bali bakamutuusa ku poliisi. Abamuwabidde bamusanga wano nga ku pakalasiti. Ng'ate avuddeyo. Kitegeeza bano abaana bennyini balina abantu baabwe abakola ki? Ababayambako emirimu gyabwe. Nga bakuba essimu emu ne bagamba oyo mute. Kitegeera. Kuba omusajja oyo yayoga mu interviews zayogera. Naga nti ffe enkola yaffe okolagana ne poliisi. Era tuba tukolagana nabo. Era nga yenyumiriza na mu kintu nti nze ffe batukwata akawungeezi ne bakola ki? Ne bakuta. Ne bagana tuddamu kusalimbira awo ababadde bakuvunaana twabagambye oli luzira. Onakyusa position. Faruku ababbi bakuno obinya mugana we bwamenye. Babagambye tugenda yita makindi. Bakola olunyiriri okuva waggulu ku KCC ne abantu gena kutuka ku Ntebe Road nga teri muntu ali mukuba ina simu. Awo ne bokubira poliisi ngoddamu. Kati muganda waffe teri muntu agamba nti okufa kulungi. Naye bw'oba wali osseeko ku muntu nze ngamba nawe oba ofudde kiba tekirina buzibu nga wali osseeko omuntu. Faruku teri muntu akuuma ttaka. Nga liri ate n'olikuuma. Nga liri ettaka ate n'olikuuma. Gw'ogambe nti yalokoka. Faruku tubeera ku TV wano. N'olaba abantu be basenze ku ttaka. Naye ng'omukadde gwe basendako amazeeko emyaka 8 yasikira lisikire. N'osanga ng'omuntu omu asenza abantu omutwalo mulamba. Gwe ttaka lye wagula liriko omukuumi. Waligulako takayana. Naawe tokayana. Kuba lwono yagambye nti abo bennyini baali balina lye babba wanene egundi saidi z'empija awo. Naye kasita bawulidde nti omukulu Kapuuti badduse tewali abagobye. Kitegeeza babadde bayambako omuntu okubba ettaka lya Mahadi. Mulaki anaga ekibuli kyennina nti ye ettaka lya Mahadi tulyetaaga. Abantu abo tubagobeko. Faruku oguze ettaka lye basinga mulina poloti. Gwe ddi walyokeddeko noga nti tutabakuumi bakuume poloti yange tebagibba. Takayana. Naye abantu bonna Faruku muntu wosanga nti ettaka lino bali mu ddikuuma omanyanga libbe. Twalabawo ku ttaka osaidi zaawo bwe bakoze kola nsa ku express nga terivaako bakuumi. Naye twagenda omaliriza nga balibba ku bantu. Kati Ssobi ne banne babadde bayambako babbi battaka. Kujja bantu ku mataka gaabwe. Faruku tozinza kunga nti ono gye bakubidde Ssobi oli naye abeetegekera. N'agamba nti bano abantu kuba kati ono kyagambye yabadde agenze ku poliisi kutwalayo lukala lw'amannya. Si bwe yagambye? Naye ng'abantu bamazeeko ennaku ezi. Olukala yatwala ku olwo. Be baba bakuuma. Nanti bamala kumala nnaku nnya fefe ku kyalo ne bw'oyita mukozi agenda kukolera wajjajjaawo olw'omulesero omutwale wa chairman. Kuba bagambye nti n'abo bennyini abaabakuba bajja balamalawo kumpi olunaku lulamba nga bakyasoma mbeera. Kitegeera Faruku abantu banyiivu. Faruku abantu bakoowu. Ng'osobola okulaga omanyi ennaku z'omubbi zibaana. Ate ne Katonda wali olunaku lwakuvaamu nga laba olina b'okoze eki. Abantu b'ekyalo Faruku obeera ku TV bw'oti n'otunuulira abantu be bagoba ku ttaka naye ng'omuntu omu yabagoba. N'ogoba abantu omutwalo mulamba. Lwakuba nti abantu ba wano ekirungi kyabadde nakyo nti babadde bakaka mu mutima ne baleka batuusi ne bakola ki. Mu abantu kale babadde abantu bameka? Ogaye Bassobi badde bameka? 10 na bameka? Ssobi 25. Kati Faruku abantu kale abantu 25 lwakuba nina abantu 12. Okitegeera eka 10 oba 6 Lukaaga 39 buli mwana abafuna milioni nga 3. Kati Faruku gwezo yika Lukaaga gosubira zibaddeko abantu bameka? Abantu bameka? Kuyika Lukaaga kubaddeko abantu bameka? Gosubira lubadde lwerere.
Kiwala kiwangirizi mbo okuva wano mpaka eri kiwangirizi. Kubaddeko abantu. Kati ono abadde kujja ku bantu ku mpaka nga tabaliridde. Okega tayogedde nabo. Wabula yalesa abantu bakole ki? Falukula ku bantu balamu bakakkamu. Naye onoonya olaba abantu 25 bazze go abantu 107. Golooza abantu 107 bwe beekumamu ogutaaka g'osobola obbajjako nga beekumyemu ogutaaka. Buli omu najjayo ejjambi najjayo enkumbi najjayo kabazzi. Ssobi wadde abadde w'amaanyi. Naye wadde w'amaanyi naye ng'abantu bakwekuŋŋanyizaako abantu 3 nga balina ejjambiya balina amafumu tosobola bayitako. So kino kyakuyiga bakyali baffe batwala okubba ettaka amataka g'abantu. Kibe kyakuyiga nti olunaku lumu lw'oligenda nga Katonda akuvuddemu ojja ssanga ng'abantu bakoowu oli batunuulira abantu nga bafuuse engo. Muleke abantu ku mataka gaabwe. Ekyokubiri nti omuntu oba obbye ayereka kudda mu kamera kwenyumiriza mu ekyo kyokoze. Naye n'omuvubuka omulala wa black naye nti ali kabinjako yagala balina okuwoolera mu kamera omulabyeko mbu balina okuwoolera naye video kweri etambula okitegeera kweri etambula video niga mumitega abaana abatuyina abavubuka era mu abali mu Uganda baba Faluku kati olaba kanyonyolemu abantu kati abannakyalo naye mbadde nsaba ntangazemu ne ku bantu abantu bakirabe era bakitegeere abaana bwe batuuka ku ttaka eryo balina akabira ke baasaawa ekiwulira ne bateekawo ne tenti okampingawo bwe bajja omulundi ogwasooka bagenda okuddayo nga ebintu bye baleseewo babikubye babikoze eki babisaanyizaawo ne bayongeramu ne ku security ne bayongerayo ku abaana abaki abalala kakati nga Ssobi Centers zifunira Kampala nga n'ogera takola ki tabeerayo ontegedde bulungi era byamala kucyankala namukko nga sente Ssobi gwagamba ziwa abaana eri taziwa mu butuufu bwabyo Ssobi n'asituka n'akola ki n'agenda yegendere ku ki ku gulawundi okutangazaamu katini bananyini ttaka we bali awulamu kwa lwo side yaliko omulala babagamba nti side eno ye waffe side eri temukola ki temukwatayo temugendayo kati side eno ffe gye tukola ki gye tukuuma kubanga omusango ogwo gwabadde gusala okuyita olunaku lumu koti ng'ekola ki ng'egenda gusala erage buli omu kyalina okufunako ontegedde kye nkugamba kakati Faluku kamala okubulyayo ekintu kimu gw'oli wakyalo kitwale nti oli wakyalo kati bakugamba nti bogenda okulumba Ssobi ayinawo abaana 4 okulembera gwe ngenda kubuulira amazima agatakaawa kati mbuulira abantu amazima ge batalaba oba ge batayinza kutegeera Ssobi ng'alina abaana abo ab'omu Kisenyi abo Kafumbe ng'alina abaana 40 batta abantu 2 kubanga babadde na buli kisi babadde balina ejjambiya babadde balina kyera nawulira omwana ng'agamba nti buli omu n'akwata ejjambiya ye wakiwuliddeko kakati ngenda kubuulira abantu be baleese okutta Ssobi abadde yakozesebwa era kino kigende ku buli gwe bakozesa bano abasajja bakozesa n'amaane bakujjamu omuganyulo kubanga jjukira yabadde agamba lunye nti poliisi etutuma tutte era netugenda netukola ki tuttira abayiso tuttira abaseemwayi obadde owulira nga abyogera ojja muwulira ku butambi mutebi bwe yamukolako wasoloti nga awa obujulizi nti poliisi etutuma tutte naye ate wetumala obbattira ate ffe twebbira ate bawulira bubi ate nga ffe bamaze otukolesa emirimu gyabwe tubattidde ontegera kyenkugamba Ssobi ye mubbi yekka Faluku yali atuusizako press conference ng'agenda okubba era na poliisi n'ekiraba nti agituusizza okulaga kino kyenkugamba obulumbaganyi buno bwabaddewo ku Ssobi bwatandise essaawa 4 poliisi yazze ku 10 ng'enteeketeeke olabawo ka vidiyo konna wakalabyeko nti obulumbaganyi bubuno walabyewo ka vidiyo konna nti obulumbaganyi bubuno nga beetemaatema n'abeekyalo abalumbye tebabamanyi babadde trained nnyo nga Ssobi bamukola alina gendera ku olwo era kyova olaba Faluku abantu ku ttaka bakwatibwa busungu ku nannyini lyo
nti atubbako ettaka lyaffe wali muddeko amawulire nga abantu bamwemulugunyako nti gundi yatulemeseza ettaka. Wuliriza abantu kutaka abantu bakwatibwa obusungu ku nannyiniryo. Wawuliddeko omutaka w'ekyalo kyengezaako kulaga Ssobi yatwala ssente kwa Luwa Paaka. Okiwulira? Bwe yatwala ssente ye yennyini yakubuulira nti ssente bwe yazitwalanga nga waaka abasirikale abaabanga mu operation ezo. Bigambo bye lindako omanyi nze sinza kuyimira mu kamera oba gavumenti yasse Ssobi oba batuuze so akuyimira wano mu kamera n'empolereza mubbi oba kitegede ng'ono akugambye nti yakuba omutima n'aga omukazi sina ssente n'amukuba n'amuyuza omutima sinza kuyimirira wano n'empolereza mubbi era omubbi baba bamazze nga bamukozesezza kyenabuuzizza tebbanga eryo lyonna lyabadde abbidde lwaki abadde tawummula n'ava mu mulimu ogwo. Buli muntu alina kyasobola okutegeera. Nze Ssobi simuwolereza naye bamawa bano baleme kubika bantu maaso mbw abataka bebaze ne battaani Ssobi ekyo tekiriyo. Kakati bannakyalo babeera kutta Ssobi wali baddewo emirambo gya bannakyalo emirala 100 ago egigudde 100 ago njogera ku muntu akwata omuntu namukuba fist emu n'asirika omutima. Okiwulira? Wali baddewo emirambo ago egigudde ku ttaka senga Ssobi bannakyalo be baamusse wali baddewo emirambo emirala 100 ago agagudde ku ttaka egy'abannakyalo. Bano abantu abasse Ssobi babadde ku special operation nga bali well trained nga ne ku kyalo tebamanyiddwa. Oli nga tannagenda nti oba abasajja bano bakozesa ne bakola kino tukkirize tugaane Ssobi kyabadde akola ki kyekiba kisooka. Ekyokubiri nga tannagamba nti bali abasajja bamuvuddemu ng'ono bwe yapangisizza Ssobi n'amutwala ku ttaka ne gwe yabadde agunana naye asobola okufuna babe ekyalo kyo kiraba fotayino emtyana wali omusajja balomita Black yali mubbi nga bw'okiwulira ng'alina banna ababbi balinga 10 naye olunaku lumu babbanga ne baleka ebipapula nga bolalika n'okulalika okitegeera naye ng'oli omusajja ali mubbi bano bagamba balinanga ne ziyirizi okitegeera naye olunaku lumu balalika emityana bayitawo mu Cambodia anti kwe kwali okufa kwa omusajja oyo Black okitegeera era omusajja oyo okufa kwe kino nkigamba lwaleero tewali mutuuze yafa n'atya nti bagenda okujja nga bali bategedde nti abasajja bagenda kukola ki era omusajja oyo baamukuba bino ebagamba nti omutafa era n'abagamba nti munsale wano waliwo ki era olwamala gisala n'akola ki awo ku ddwaliro ku kikubo ky'eddwaliro awo eddene ery'emityana ompulira abantu nga beetegefu Faruku baba bamanyi baga nti Faruku tugenda okulumba ali bwati tulina mufunira muntu bwati okitaka kyemugamba kati omanyi tulina ekintu kyetweteekamu ffe ng'abantu nti gundi bwe bamukozesa n'amaani wakola ki ono tukiriza tugaane nti omusajja abadde muki kati olutalo luno lwabadde wakati wa mugagga na mugagga oba no bannyini kyalo bali wabaddewo omugagga n'omugagga era abaduumizi kubanga Ssobi abadde awaanyisiganya babanze saagenda nnyo mu mboozi ya mubbi nja kuwambuya ti Ssobi abadde alina akuuma ettaka liri n'akuume naye n'akuuma erino ng'era bawaanyisiganya ebigambo naganoga nti kati twagala ggwe oli awedde bali balina n'omuntu gwe baasooka okutta Ssobi n'abagamba kati musse omwana w'abendi ogwo musango bali ne bamugamba ate tuddako ggwe bali abasaidi eri namugamba kati ate tuddako ki ggwe kati n'ekirala nze manyi nti namba emu aludde e Kampala ffe twalaba wano okwekalakaasa kw'abeesige nga poliisi ey'amagye military naye omusajja mulamba wa bitogi abantu bamukuba n'akola ki abantu ba bulijjo ng'abantu b'ekyayi twalaba e Kasese omusajja akutte ejjambiya lindako omusajja akutte ejjambiya tewali n'omu yafa muntu wa bulijjo owa poliisi yafiira awo ono munnamawulire ayinza okubajjukira yafiira awo ku mini price n'ebitogi bye bamuleesa aduumire naye bamukuba ejjinja oli yayimira kalina n'akuba omusajja n'akola ki twalaba e Kasese wano olutalo olwaliwo ng'abantu b'ekyayi abantu ba bulijjo bakutta amajambiya oli ng'alumba na musirikale mutema okitegedde ng'alumba na musirikale mukola ki mukuba kakati ebintu ebimu mawago ngamba nti ekyalo nga kyekyayi
Sobi ne wobo ina si kyalo kyokka abantu nga beekyaye ebintu binabaga ebiri sensitive nnyo gonna mukulu na mwami ojja kukyogera ano nga ye government ya Uganda mwami Sakozi essaawa yonna enoonya giti kwesuula embwa okitegedde bulungi kakati nze njagala nnyo omuntu ng'ayogera nga gwoteesa so tokwayira munno ekyokubiri nze mbadde saakogera mu interview ya musajja oyo mukulu mawoda ajja tuttola omusajja oyo alimba aniwa omugaga oba ye mugagga naye nze ngambo mwami mwabe addannyonnyola oyadda nnyonnyola simanyi agenda kuweerera abaana ati ziragira bulungi nyo nesomba disa kujoogerako ati ekisooka kyabe na Sakozi nalabye interview z'abaana ezo nga mmeka ng'oggyeko n'okola interview z'abaana ezo jjo nadde mu kisenyi waliwo omwana eyadde ayogera ng'ayambadde ekkooti bwalabika akatambiyo nga enfa ogenda okuza kwa Ssobi yadde ayambadde ekkooti namusinga netwogera kitegedde bulungi nnyo nga tuli mu kisenyi namusinga netwogera kitegedde bulungi kaakati abaana abo baali baluddeyo ku ttaka era baasooka ne bagenda feeza eyasooka ng'aliwo abagaanye okugenda waliwo abaali bagaana okugenda kakati we bagenda bali ne bafunayo ku ssente badde ne bagaba bannaabwe nti eri ssente gye ziri basasula kiralu ne bagenda luutu eki eyokubiri kakati omukulu ono waŋŋamba nti yadde atutte empapula kweyanjula eri RDC ekyo kikyamu era alimba Sakozi fe twasituka ne tuva ne tugenda eggula wantu 18 twasooka kapeeka wetutuka kapeeka ne balika omukulu ali aligula tuvuga paka ggulu twetutuka eggulu nga budde bwa kiro kakati we twali tugenzeeko nkoojo n'atuga kibamukola musooke mugende ku poliisi mweyanjule ne tugenda ku poliisi kati eno poliisi eri wano waliwo ne washingibbe ne twerondamu abakulu ne bagenda ku poliisi ne bannyonnyola ano wa poliisi najja waawo n'alaba abantu nze nadde manyi nti omukulu n'agenda kuŋŋamba nti twabadde tugenze ku poliisi kweyanjula banakyawe ne batusanga abo era bw'owulira interview z'abaana bali n'ez'omukulu olaba ono ng'ebigabo bikontana nga ye alinga alina kyabikkirira bikontana anti omwana omu yagambye kuba interview waliwo yagambye twamalako ennaku nga 3 nga tebatusasula komanda Ssobi najja ng'akwata gurupu y'abantu 5 nga wabasasula sereza emitwalo 15 kati omwana omu n'agamba bwe baatuwa ssente abamu bagenda mu ttawuni ne banywa walagi komanda Ssobi n'abagamba temunywa nnyo walagi kubanga tuli mu kukola era ffe walagi ne tugaana okumunywa kati gwe omugagga woŋŋamba nti wabadde otutte empapula kuyanjula bantu ku kitundu abazze ng'ate ono abadde ku ttaka baga tubadde tumazeewo ennaku 3 mba ndaba gwena kyobikkira kyesimanyi naye mu ntegeera yange mu interview ye Katonda ayogedde n'omwana oyo kuba nze nalinga nkulirawo ku mwala waliwo abakazi abatundanga ennyaanya nga netika bibaawo byabwe sagala kulimba bantu kuba embeera ekyuka we nali kati si bwendi embeera ekyuka era nze we namulabye ku TV ng'ayogera neŋŋendayo ne munoonya era nze Ssobi okujja ku Florence Bureau nali nkola wa Jordan nali nkola wa Jordan nali nkola wa Jordan kukitegedde bulungi kakati ye mwami mawa omanyi wano oba oyagala simpa sogera ku bintu ebi obwakabaka bwa Buganda ne Bobi Wine buli muntu akuwuliriza nenjuga ne mugawa blood okyaliyo nangajeni nanga tulanganye ne mugamba ye nanga ne sente wazifuna nkulabanga obera ku TV ng'oyogera mwana fe twasigala eno ne mugane tuludde tumyaka ne mugane myaka nga 10 nga twiraba ne mugane mbeera ki wali tokyusa obulamu n'okola obulamu obulala nanga kyomanya blood twali mala amazima twali mala nangamba ndageza okusobola amanda awo ngendo okulata ebitambula nenkolako akaduuka ekyengera kati akaduuka nekateeka mu mukazi wange ti mukazi wange oli neyajja neyeewula ebintu nga mwana manyira ssente nnyingi nangamba gwe kyomanya
nange nizo lunaku lwendifa nengera nembera gyali muki ate kitufu kye kiriwo omugaga babaga kati abadde basasula 10 kati kiri kiti Faruku sakozi abaana bano badde bakolera buli lunaku olucha ku nsi kuno buli mwana olunaku olucha ku nsi kuno bagenda ku mulimu nga baleteganya buli mwana agenda sasula emitwalo emekemeka yes kakati ne babasalako ne babawa emitwalo 2.5 buli muki buli mwana era ngenda kubulyayo Ssobi mu nyumba mwe yabadde ayingi sente zabadde mukasisira omugaga yadazide eseggulo limu za kusasula abaana abo milioni 29 okay okiwulira era omwana anyonyola nti omugaga abadde ajjawo dakika ntono nnyo n'akola ki nadduka n'agenda abadde ajjawo ng'aleese sente dakika ntono nnyo okuva Ssobi we yajja n'akola ki kati kyengezako kubuulira gavumenti eno engeri gyetikkulako abantu olumu abo babagiriko naddala nga babulabe tuyinza okutunulira Ssobi ne tugamba kale kyalo kyamukubye kuba yafiiridde mu incident eyo naye ngenda kubulira ekintu kimu Zebula Senyanga omujjukira omujjukira bulungi drone zajja nnya nizisalako ekyalo nga zaagala omuntu omu okumutta bano babadde ne target ababbi bano bonna oba abaana abo abagwa mu kategori eyo babadde beekuŋŋaanya na Ssobi ye n'asagula emirimu yamanya abagagga bo ne bagenda ne bakola abaana abo babadde babbi ekyo sikimenyamu naye ate mukolo okwo babadde bajja akazito mu Kampala owulira kye nkugamba akazito kabadde kakendeerako wabula ekyenjawulo twebuuze baani ababeera mu kubba amataka ontegedde kye nkugamba amataka gagakayanirwa Ssobi abadde ne side ennungi tujogereko nayo mu side ya Ssobi ennungi mu side ya Ssobi ennungi ebibi biyinza okuba bye bingi naye mu side ya Ssobi ennungi kyabadde akola okukwata abaana abo nga balina omulimu nti gwa kuuma ttaka ne bagenda ne bakuuma ekyo kibadde kirungi naye ekyenjawulo abantu bonna ababba amataka oba poliisi yekuuma oba maje olumu ettaka lyonna erikuumibwa libaako enkayana njala kubuuza nambemu ebintu bino eby'ettaka bibuzaabuza omuntu asobola okujja n'akuleetera documents naye nga nazo za bubbi naye gwe nolabanga entuufu kyenkubuuza ye abadde akuumira ku sayidi entuufu oyinza okwesanga naye abadde akuumira sayidi nga naye ekola ki nfu kati woŋŋamba nti kibadde ekyo kyali jakuŋŋanya abana ne bagenda bakuuma ettaka ly'omuntu nga n'oluusi ettaka naye lyali babadde akuuma nalyo libadde nalyo libbe muganda wa bwe babadde bagamba nti ettaka lya Mulangira wawuliddeko agamba nti Mulangira yanzibako ettaka alimba sirirye wawuliddeko omuntu wawuliddeko avaayo n'agamba nti kebasse Ssobi ettaka lino libadde lyange si lya Mulangira wamuwuliddeko era mawa ne Mulangira amumanyi batwala bonna nga bagenda tutwalayo n'abantu abakola ki abakuuma nannyini ttaka okiwulira kye nkugamba okujjako nga mawatugamba nti ne Mulangira oyo eyanona Ssobi bakuuma ettaka amutwale ku ttaka lye naye yali alibbye bubbi kyenjagala Ssobi okuwa abaana emirimu kino kibadde kiwewula ku gavumenti oba nga tetunnatuuka eyo fe abantu nze kaneyogereko nze nti bwenze mmanya skanda ebaddewo nfaayo bukedde sobola kuwakanya bukedde sobola kuwakanya interview za radio zonna zemankoze eki ndabye ekintu kyegambe ekyokusaayira emitwalo 12 kyabadde mu bukedde yakiwandiise kiwa okutwalayo abantu yakiwandiise kakati nze kyengezaako okugamba nti mpa abantu ekyo ekintu kyennyini nga kubanga nze sinyumya na mubbi kisobanira kugamba nti wali omubbi gwe nasanze ne muyita ne mugamba yabadde akola interview ne nyumya naye sinyumya naki na mubbi naye ntunuulira kintu ekitambula muki mu ggwanga ne mmala ne ngamba era kiwa mbadde simumanyi ne kiwa nalabye mawulire ne ndaba na interview mawa kyenjagala side ya Ssobi ennungi yo eriwa nze buli muntu abeera ne side enkyamu nze obutamala budde so side ya Ssobi ennungi sigiraba kubanga manyi nti omulimu gw'okugamba nti kendeeza ababbi mu kibuga bakwata ogwo buvunaanyizibwa bwaki bwa gavumenti kukwata babbi kubatwala luzira si kukwata babbi babawe emirimu enkeera beefuule nze ekirungi kya Ssobi sikiraba mpozi ekyokugamba nti abadde alabirira famire ye Faruku nze sijja kukkiriziganya na muganda wange naye nze toyinza kuŋŋamba nti abadde awo abavubuka emirimu
Nandi mpuliriza mu ngeri ki nga mumala kuba bantu nga mumala genda ku kyalo kutulugunya abantu nze nkwebaze ku lwekyo okuwewula kuba bakifesi bali bangi mu kibuga era bangi Faruku gamba akola ekintu kimu abatolako mu kyalo bagende bakubeko nabo mu kyalo onfuna kye ngamba nze siyinza kugamba Faruku nti oli mulungi owadde omuntu omulimu ng'ate gy'oba ntadde nayo bakaaba Faruku tubeera ku TV nga bwe nagambye ng'oli yasaba emmere y'abantu kati nze nga nti webale kuba muntu kusaba mmere y'abantu ekyokubiri nti Faruku bwe nkugamba nti owadde omuntu omulimu nga Faruku omuntu gwewadde omulimu gwe kennyini oli mu ddiiru zo zitambuza kati nkugambye eri awane oli baali bagambye eri empiki bakolera percentage owulira era banne babadde bamubaateyako n'obuyumba ompulira naye kasaba bawudde nga omukulu bamukoze eki bamukubye badduse emisinde tewali abagobe naku ttaka ompulira kyemugamba kati awo nsirawo omuntu okugaba mirimu okujja kugamba nti omuntu abadde atulugunya bantu Faruku oŋŋambye tumwebaza okuwa abantu emirimu kuba ne mu kibuga yakiwewulako ne kivaamu baki ababbi n'abatwalawa ne baddawa andi emirimu ogambye yabawa emirimu yabawa mu bulokole Sakozi kati ninyo Faruku lindako nze kyemugamba kikino kuba baŋŋambye ekibinja ky'abaana sirikako gwe alo kakkana mukulu sirikako gwe oŋŋambye abaana bano yabawa emirimu n'abasitula n'abajja mu kibuga n'abatwala bakuume mu byalo n'awewulako ab'omu kibuga bakendeeze emba zigire nga zigumaagumamukko ze banaakomerawo n'agamba ab'omu kyalo bano tebafunanga ku ŋŋuumi n'abaana n'abawa emirimu n'abatwala mu byalo n'ab'omu kyalo bafuneko ku ddoozi y'e Kampala kuba bawulira biwulire gyegyo emirimu gye yabawa tojja kuŋŋamba mbuno ono agambye ekyahaamu Ssobi abadde amaneginga amaduuka ga haamu bwe yabawa ewa haamu awo olabawo omanya kulya security ya haamu bamuyita Badi Lusambya omumanyi bulungi ebyafaayo byo bimanyi bulungi kakati olwaleero Badi Lusambya wabeerawo omubbi abbye ekintu kyonna ewa haamu ku haamu awo ne bagamba ekintu kyotutte Lusambya agambye ekizzeeyo dakika ziba kikoze ki kikutuuseeko mawe agenze n'agamba nti ye ebintu abijja kubukedde information jemba wadde mpozi ye yabijjeko ggulo information jemba wadde yo bubinja bw'ababbi poliisi yabuyisa ngere busoma ababbi buli omuni we basangibwa okiwulira Forex Bureau ze babba e Kampala zalagibwa ku mawulire n'abaafa ne bayogerwako ontakete kyenkugamba n'abaafa ne bakola ki ne bayogerwako kati mawa agamba ndi Forex Bureau eti yaziraba ku mawulire mu myaka gye naye mbuno ye alabye gaggulo omugagga oli ng'ayogera mawulire kitegeeza memole ye ekwata bya nnaku ntono okitegeera Ssobi lino kati Ssobi we yali ku TV ng'agamba nti alokesa ebyobubbi okuyingira ebyamataka bino nabyo si birungi naye abadde yakendeezaako ko obubbi bw'omu kibuga kitegedde bulungi kati nga yakwata abaana bano nti omanye Ssobi Sakozi nti omufere aleete papula nakulaga nti ntuufu ennanyini nakulaga nti ki kakati gwe n'obeerawo ng'oli confuse wakati waabwe kitegedde bulungi naye okusinziira Ssobi interviews yalinga zaakola n'ebintu yaddenga akola byalinga akola byaddenga nnyonnyola n'essaawa ya leero abadde agenza akyuka kitegedde bulungi nga weewaawo neyeekalo tebagizimba lunaku lutya abadde agenda akyuka naye buli muntu waddemba okola ebintu nga waakola ki naye nga Ssobi abadde abaana bano era waliwo n'omwana yakoze eyagambye temubakuba mukole eki mubaleke wabula bagenze okulanga obutalo lunyiitidde nnyo kitegeeza Ssobi abadde atuuka ekiseera n'abuulirira abaana nti nze mbadde nkola ebintu ebikyamu ne musagala mukole ki ebivulu byammwe byali tebyatereeratereeramuko byali byatereera anti era ebivulu nze Ssobi tajjanga ku kivulu kyange saagala muwaayire nze tajjanga ku kivulu kyange kyokka ate era nga we nkugambye nti omuntu yenna ate era ne Malukomando yali mutuufu tiyali mutuufu
naye yatereera naye teteera lunaku lutya kyokka essaawa ya leero Umaru Komando y'omu ku bantu abeesiimisa yali yejjako n'ennya lya Umaru Komando yali ejjako era oli muyita muyomba naye kati y'omu ku bantu abeesiimisa nti kati mukulembeza ina n'abantu bakola ki bakwasaganya era bakulembera nga bamubuuliza kirala ne Ssobi nti wayinza okuba nga ali wakyaliwo chance ng'asobola okubeera nga Umaru ki nga Umaru Komando kubanga kati essaawa ya leero nti weyakola ekibiina kino ekyokukuma abantu ku mataka yalabanga bwayinza okutandikira awangu naye ng'abadde asobola okuvaawo n'akulikira naye tekijjawo kiradde alina ebibi byakola ki naye omuntu akyuka era nze nzija Ssobi abadde alina abaana bangi bakyuza ate ng'abaana abo abamu no basajja bakulu bamu basajja bakulu nze sijja kukyegaana nga munange bwakirako mbuzi kimya nze nanyumizza naye ate nkakasa naye anyumya nabo nesaako kimusaako kayirungi ye mu kamera naye nze nanyumizza ne kubanga nali mumanyi sakoza abantu ffenna tetutuukiridde buli muntu alina ebikyamu byazaakola mu nsi wabula gwe manyirukane wekuba mutwe n'ogaana emyaka gimpuubidde akatambaala kyenkola kino nkifunyeemu ki era zirwana tebbanga ddene nga nyumya naye tukisa n'akaaba n'amaziga. Pointi yange eri wano mwami si buvunaanyizibwa bwa gavumenti okwata ku baana abavubuka bano ebatereze ebaleeterewo emirimu etereze ensonga kuba bano abaana tebagenze mu bintu abamu bali mu bintu bino naye nti abamu tebaagala bigendamu naye embeera ekyo sakozi kyegambe nga tetunanyonya Ssobi abakuli ku rutinga naye Ssobi ye abajjawa sakozi kyegambe kyobuvunaanyizibwa bwa gavumenti bwe yejjako ogamba nti yeyina okuwa abantu emirimu ojje bafunira okitegedde so si ba Ssobi ate n'ekirala nti kakati olabye Ssobi gyawunzikidde abadde alina famire wagirabye ng'ekaaba ti olw'okuba yakiremeramu ekirala hamu naye tetunamanya gyagenda kukkira kubanga gwe yasembeza wano amuliko alina emirimu gye yali akola sakozi omukazi nga wamuwasa nga abadde yeetunda oba nga abadde anywa omwenge walayiyamu ngwera bw'ovaawo agubbirira ekyo abakimanyi bajja kikola ki kitegeera abamu asobola okuguviirako ddala n'agamba sikyakola ki naye omuntu ng'abadde alina ekintu kyakola kizibu nnyo okimugjamu era olumu akola ki era olumu addayo era obadde owuya wano twadde tutuna storage zetukola oli n'agamba nti oyo mukazi wagundi yali wali mu bibaala oyo wagundi yali wali mu bibaala ng'olaba kali kakola ki kamulemeramu abamu bakyuka naye ate abamu basigala bakyakola emirimu gye bakola ki gye bakola era teri muntu abeera awo n'agamba nti akola n'omuntu eyali omubbi in fact nambemu yakyogedde tukyogera ti ne gavumenti olaba tofalanze olumu bimbuzaabuza oli agenda naga nti ne gavumenti olaba etuuka ekisaa nebeekengera negamba ono twamusembeza ne tumufuula nti waffe naye ate tukatumukole gavumenti yamweganye waliwo ayogedde naye olowooza nedda awuliriza anti mukyogera mmwe mwennyini ne mugamba nti gavumenti esobola okusembeza omuntu mwejjako oba obadde wa opposition ng'oyogera nnyo nekuwa omulimu wayita omwezi gumu nekuwa lisafo negamba nti oyo nkoze eki nkuwumuzza kati waliwo ebintu nga tetulina kwebaza bantu babikoze ng'ate bagenda nakutulugunya balala nga tulina kugamba nti gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo kujja ku bantu abo kukwata bantu abo Ssobi singa baamukwata ne bateeka luzira ne bakwata n'omulala ne bateeka luzira nze njagala okutegeeza obumenyi bw'amateeka oluusi bwandiweddewo kubanga waliwo abaana abalina emitima ng'agamba naye bwe nabba wano nga yatya naye oli omuwulidde asobola n'okkuba ekyalo kiramba waliwo abamwogedde abadde akuba ekyalo mukwate muteeke luzira nze bansibako nalina emyaka ndowooza nga 18 nakwata genereta y'omusajja tugipangisiza kola bidongo ne bagiwambira ku mazzi bwe nadda nanteekabwa mukomere luzira naye njagala okutegeeza okuva olwo siddanga luzira era nkwegayidde bw'owuliranga nti mawa agenda luzira oddukanga misinde nnyo mawa kati kyenjagala mawa bannaddiini mawa bannaddiini ogaana omusabira kyabadde kikola kirungi bannaddiini nakugambye nti nabo bantu abanekyeddiini
naye n'obuntu bujja ng'agamba oluusi kinaalabika kitya nga nsabira omubbi ne bannaddiini bakuba nti balina omuntu gwe badde beesibako nga ye gwe batasabira atasaba sikyo atasaala ndowooza n'abalala naye nagambye nti ensi gyeraga bajja kutuuka n'abantu boolaba nga babadde bakola ebintu bya buvunaanyizibwa bagaana obbasabira olw'okutulugunya abantu. Tumalirize mwebale nnyo mwebalire ddala tulabagane next time.